Waliwo omukyala azze ku airport naye ajjidde mu nnyonyi ebadde eva mu Japan mu kibuga Tokyo. Mu butuufu waliwo ebintu bingi nnyo munnangati ebyewuunyisa mu nsi naye nga guno gubadde musambwa jiini kiki muganda wange ekibadde ku airport kibadde kikambwe. Omanyi munnangate omuntu okubulawo yeewuunyikiriza munnange ababaddewo munnangate mu kifo esayidi byengenda okubeera nga nkutuusaako kosa ate wali muwala wa Chameleone Anna Mayanja avuddeyo alina munnangate obubaka obw'enjawulo eri bannayuganda esayidi eno muwala wa Chameleone nkugambye nti Anna Mayanja ku sayidi yemu ngenda kubeera nga nkulagako ku Abba Makasi kosa ne muwala wa Chameleone omuto Alba esayidi eno bamute Jaminati sinzira ku Jaminati Yugi kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosa ate n'okulayikinga video sigina kubeera nga ndwawo munnange ku bibadde bitambula wali ekibadde ku airport wabula kansuke mbikuweekokko ku katambi kano akabadde kafuuse ettabu ku mukutu munnangate ogwa TikTok. Abakozi b'oku airport eyitibwa JFK esangibwa mu America kyebalabye olunaku olwaleero tebalikyerabira obulamu bwabwe bwonna katongo nubeera okusazeeko. Waliwo omukyala azze ku airport naye ajjidde mu nnyonyi ebadde eva mu Japan mu kibuga Tokyo ng'omukyala ono azze mu America bw'atuuse ku JFK airport bw'atyo n'aggyayo passport ye ne bamubuuza ovaawa n'agamba nva mu Tokyo leeta passport. Waleese passport nga passport namu teri nchupule si nti oba eri feke. Ne bamubuuza eno passport yansi ki? Omukyala n'agamba passport yansi bagiyita Torenzo. Immigration officer n'akebera mu byuma byonna ng'ebyeddala ensi gye bayita Torenzo teriiyo tebeerangayo. Kyokka passport y'omukyala ono ekisinza okwewuunyisa ng'erimu stampu ez'enjawulo nga kiraga azze atambula ensi ez'enjawulo naye ng'ensi zonna zazze atambulamu eziri mu passport ye nazo tezibangayo mu nsi eno tetuzimanyi. Omukyala kwe kubuuza immigration officer waneeno ndiwa. Immigration officer n'agamba omukyala ono oli mu America. Ko mukazi n'amugamba sina kubeera mu America wano ndi mu kifo kikyamu. Immigration officer alabe bimutabuseeko n'ayita aba security ne bakwata omukyala ono ne bamuteeka mu interrogation room nga womanya America bagala kunoonyereza ono avaawa kiki ng'omukazi n'enfaanana gy'atunulamu si ye ya bulijjo. Omukazi bamutadde mu room abasirikale babadde bagala kutandika omubuuza ebibuuzo ovaawa oli mu nsi ki biki biki omukazi n'abulawo. Omanyi okubulawo ng'omuzimu vanish. Bagenza okulaba omukazi abulawo nga balaba ebyewuunyisa mu nsi eno tebiggwayo. Nti ebyewuunyisa munnangate gye biri mu nsi bino byo tebyabadde nti nno gundi yaŋŋambye nga bw'owulidde munnange ku bibadde bitambula ku mukutu munnangate ogwa TikTok esayidi eyo. Kankwongereyo ko wali muwala wa Chameleone Anna Mayanja avuddeyo. Omanyi mwana muwala ono actually tatera kuvaayo nnyo mu video munnange oba ku social media naye ku mulundi guno avuddeyo n'ategeeza munnange nti mumugoberere ku akaunti ye esayidi eno kakati bo ababadde bamanyi nti neno akaunti gyakozesa nti nno yiye n'agamba eno akaunti ya maama yagikwasaganya kossa n'abantu bayogedde awo. Yo abannayuganda muli mutya? Anyways mukulike mu independence kati leero tugenda kwogera Luganda anyways kale I don't even know why I'm making this video, but anyways, what I got to say today is, bro, I've been seeing y'all's comments and y'all so funny, bro. Some of you up her socials be pretending like you know me, but bro, I don't know who you are. But I appreciate the love though. It be saying some of you all, like,
You be chatting in my comments like you know me. Like, bro, you be saying things like you know us so much. Like, honestly, you know nothing, I'm telling you. And some of you all be making videos too. And you be lying to people. Bare lies. But you be talking like you're so sure. Which is kind of crazy to me, if you may ask. Anyways, I see you all in the comments asking who I am. Well, here I am to introduce myself. My name is Mayanja Anna, a girl from Uganda, you know. Anyways, and I see you all asking whose account this is. This is my mom's account, but I be using it because I created that account for her, like in first place. I created her, I created this account for her, like back in maybe the COVID days or something like that, because I wanted her to have an account and learn how to use the app, you know. Trying to put my mom on to social media, you know. Well, sometimes my mom be making TikTok videos here. I be posting up to my mom. Bro, look at that, speak to save my life. Anyways, I be posting up on this account. My mom be posting up too. My sister be posting up. So, like, anyone just be using this account. Like one of the 3 people above. I would say I use the account more than anyone else. Because, like, I log into it more than anyone else does. Because my mom doesn't know how to post. That's number 1. My sister be at school. And I just be chilling, I would say. Well, I'm trying to get into social media slowly by slowly. Not that I'm clout chasing or nothing, but like, you know, just, you know. So out of boredom, I'm just going to get into social media and start like interacting with you all, you know. So sometimes I be going live, but I don't even be knowing what to chat to you all about because I feel like I'm boring and I don't really know how to talk to myself, you know. So you all can drop some ideas in the comment of the things you want me to talk about, or you can ask questions and I will do a live where I will respond to the questions, honestly. Well, I feel like I've talked too much, so thank you for watching, and so proud of you if you made it to the end. Oh wait, pause up. I know I say bye, but like in case you want my real account, like my real TikTok account, I'm gonna put it in the comments. Wait, yeah, that. Munnange avuddeyoko n'asobola munnange okubeera nga ayogerakoko eri bafaanizi be kw'ossa n'abo abamumanyi nga muwala munnange ate wa Chameleone Anna Mayanja. Nkugambye nti akuze era nga bw'ogezaako munnange ate okulaba ku sayidi y'emu kw'ossa n'omuto Alba. Jjukira nti nno navaayo ne nkutegeeza abaana ba Chameleone baalina bonna nabakugamba mu vidiyo era nga kweri nagiteekako kuno munnange ate ku Jaminati Yugi. Alba naye nno ali munnange ate mu kukola content ku mukuto gwa TikTok. Actually abadde yakagijoyininga munnange ate omukuto gwa TikTok naye ssebo zizo vidiyo z'akola muwala munnange ate wa Chameleone. Jjukira nti n'abaana bano basinzira wali munnange ate mitala. Alba ali mu America esayidi eno. Ku sayidi y'emu ne mutabani wa Chameleone era muyite munnange ate Abba Makasi. Abba Makasi agetinze nnyo munnange ate viral kw'ossa ne girlfriend we oyo. Ennaku zino ndaba nga munnange ate bakutte ettabbu ku mikutu egy'enjawulo esayidi eyo. Jjukira nti nno mutabani wa Chameleone muyimbi era nga babeerayo munnange wali nga bakikwasaganya akatambi koolaba ebadde munnange ate challenge. Come here, baby, let me eat it up. I can show you that mama how I beat it up. She know that nigga, so she give it up. See what? Then I gotta clean it up. Yeah, I got. Gyabadde bakoze wali Abba Makasi kw'ossa ne girlfriend we oyo. Bannange omuwala ali very crazy nnyo nga bw'okiwulira. Nkugambye ayogeza munnange ate abantu obwama esayidi eyo ku mikutu munnange ate egy'enjawulo. Girlfriend munnange ate wa Abba Makasi esayidi eyo. Bwe nti nno munnange ate bwe nkoze kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.